abasajja olulala luli banyoomanga Kyagulanyi Ssentamu ng'azze wano kabugamba muyimbi naye omusajja azanye empiki tugenza okulaba ab'ebitiibwa bonna amasuuti gabakutuse batandise n'okudduka emisinde tomuvubuka yavaawo n'azanye empiki. Simbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza mwebale nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mikwano gyange abali emitala w'amayanja abali Qatar abali Dubai abali Saudi Arabia abali Oman abali Qatar abali mu US abali mu UK nammwe abali mu South Africa nammwe abali ku muliraano Kenya mbanirizaako mwebale mulimu gw'amaanyi ogw'omukolo ogw'obutaweera okubanga mutuwuliriza omulayikinga omusubscribinga omusharinga wabula gwe atannaba kubanga otwegattako nga wandiyagadde otwegattako nkubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza osobole okubanga ofollowinga buli kye tukola naggamba nti okona ku kigambo subscribe tewerabirangako na mukadde kekakuyambako okukuleetera notification message okukuleetera information singa wabeerawo information gye tuba tutadde ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Mikwano gyange mmwe abali abampuliriza mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo ogw'obutaweera. Ngenda mu maaso n'okutegeeza abantu mwena abaagala okulanga ne Yugi Updates TV ennamba y'essimu eya WhatsApp kweri eyo gye tubateereddeko gy'oba oyitako osobole okuba nga ocommunicatinga naffe tujja kubeera nga tukufuna ddala bulungi nnyo osobole okulanga bizinensi yo naawe okuba bizinensi yo abantu mu maaso esobole okuba nga emanyikibwa gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ng'abalala bwe muzze mu kikola n'abalala tubakubiriza mugende maaso n'okulanga naffe. Tubaagala nnyo mikwano gyaffe era tubategeeza nti mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.